Bruno ko ganyo okuyiga obukodyo bw'okuula abakazi abayina ssente. We baakasukira ebintu mu nnyumba tewalaba nti I revived my tricks kati sigenda Dubai ne Donzera. Wano Guluned bamugoba ne bamutwala ne ku police lwakubba iPhone. Samuyita nemga let us change tactics. So alaba ku Bruno ke tumugobye mu kibiina. Kati simanyirwe nti Jona amujja. As the chairman of Uganda Married Boys Association, I have suspended Bruno indefinitely. Tajja kuonoona mirimo gyaffe nga tulaba. Mala okubira ku ddagala asirwanga. Ndaba ensonga eno kyagyogerako. Munende mumala okubira ddagala asi. Ye Secretary General w'ekibiina. Abantu nga bafumbye wano. Naye obasanga mu kkubo beebuzaabuza. So all in all ensonga za ekiwandiiko kitaddeyo ku social media kuliko signature yange neya Guluned vice chi dagala asinga takwata nkubire ku sister Case. Sister Case jali na yafumba. Boy Charudi eri mu bizibu. Nagenda dewa Genosale nentekayo proposal. Boy Charudi. Bruno ke bizibu bye yakabye. Bruno ke ebizibu bye wakabye. Mu butuufu government tukusaba President 7 ne General Muhozi ne Genosale Musale proposals ennabaweza okuyamba abavubuka abafumbiddwa bambye sente muziyise. Bruno ke yaga alo mami amafuta gawedde munakataala kaka. Naye neba nange alingoba mu Uganda kamba buulire Uganda eno ne bwendifa nja kutula ku saidi y'abana Uganda. Bwentuukanga mu ggulu nja kunoonya tenti abana Uganda bwe munaaba. Kuba Uganda is a WhatsApp group. Nagamba da President 7. Ne mugamba President 7 General Yoweri Kaguta. Lwaki Uganda togitunda? Buli omu n'omuwaseeteze ne tugenda mawanga agali serious. Bruno ke n'osaba nandaweya. Ate ekibiina kyo wakiswaziza. So mwenna abafumbirwa abakazi abakadde nze nga chairman wammwe tulina olukuŋŋaana tabamiruka ewange. We discuss issues at stake that are facing the boy child. Sister Case alabika yeebase mu America obudde bwa kiro mu America obudde bwa kiro.